yafa okuteesa kwafa okwagala kwafa obuntu obwo bwe tulowooza nti maanyi waliwo obuntu ensibwe actually ensibwe etulaga nti maanyi nti nga nenenya ntya kale nze sobola kwenenya munnange okwenenya okwo kulina okubaawo era okwenenya we kubulawo waliwo ekifa enkolagana yono ne munno efa kyo kitukwatako ffenna abakyala n'abaami omwami tewaliwo ekigamba nti nno toyina kwenenyeza mukyalawo you are companions in this business in this journey mu lugendo luno mu nkolagana eno ey'obufumbo mulina kuba bumuwe muti muyambagana mutambulira wamu mukwasaganyiza wamu muli ba companions yo companions amaka gano gammwe babiri era ekigafuula amaka ga mwami gundi kwe kubeera nti mukyalawo ne mukyala ekikufuula mukyala gundi kwe kubeera nti omwami ono so ffenna tulina okubeera nga ebintu bino bye tulina okukola tubikwasaganyiza wamu so okwebaza kintu kikulu nnyo omuntu ateebaza no muzibu omuntu oyo aba tasiima era aba tasanyusika omuntu aba teyeebaza kitegeeza talina kimusanyusa naye teri nnyumba nga teriimu kyali kikusanyusiza teriiyo wakiri mwebaze banage webale okubeera nga wanfuula taata gundi webale kubeera nga wanfuula maama gundi webale nno munange maama lwe yali omulwadde yasiima wamujjanjaba obuntu obwo buyina engeri gye butuleetamu n'amaanyi gye buleetamu omwami bw'abanga asobodde gula kyakulya ekyo waka mwebaze munange webale tulabirira tusiima tweyanziza asasula landlord mwebaze ne bw'obanga juzi kati gwe wazinoonya era mwebaze kulwaki mulembe guno gwe tulimu ogw'okubeera nti abantu baasuula obuvunaanyizibwa bwabwe omuntu waaba yayimiridde mu kifo kye nga taata ng'ayimiridde mu kifo kye ng'omukyala omuntu oyo asaanira ddala okwebalizibwa kubanga abaasuula obuvunaanyizibwa obw'obwa taata obwa mwami n'obwa mukyala bangi gwe mulembe guno era gwe tukola ki gwe tulimu ensonga endala hafi kyekiri nti Katonda naawa kyobula nti tugamba leero kati ennaku zino zonna zibadde kutokosa nkoko kutokosa nyama kutokosa nkoko so mu ngeri y'emu era noonyayo akalabo noonyayo akalabo kawe munno si nti gundi nga bye yawadde gundi naye okusinziiramu ekyo kyoba ebyammwe ebikolera ewa mu nnyumba yammwe ebyammwe ebikusanyusa noonyayo akalabo okawe munno era ndowooza era kiseera kyakubeera nti waliwo abantu abalina abaana ewaka kyokka kiseera kyakubeera nti mwababiri era mwefunirayo akaseera mwababiri omwami n'omukyala kubanga bino bye twogerako ate oluusi bikola nga tuli ffembi kiki ekyo kyoyagala tukyuseemu tukyali ku mulamwa gwe twaliko bwe tutuuka ku kubeera nti oba abaana gye banaasomera oba okuzimba tulina bannaffe abamu nga bateekateeka okugenda ebweru mukyabikkiriziganyako bye mukyaliko waliwo kyoyagala okuŋŋamba wendi waliwo kyobadde oyagala okuŋŋamba luli wali oŋŋambye nti oyagala kwogerako nange kyekino ekiseera si kiseera kyakudduka kutoloka twayogeddeko ku mukyala nga saa zino tukuyita kuswama mwami bw'ayingira mu kisenge babeeko boogera ng'omwami afulumayo ng'omwami yeetuuza kumpi n'abaana mama akanyagobawo baana mufulumeko kebweru dadi agamba ogoba baaki olwokubanga amanyi anti baba mi eva buli omu gasaba kwogerako naawe ate kati message yazisanze ate kati abanga yenda kuŋŋamba kyemitima tegibaliimu badduse wakakulu kwanga amanyi munne ajja kwogerako naye kati hafi ako kabonero kakutereka bintu ewaka abantu bangi batereka ebintu ewaka kanjiyita emisango oluusi tegiba na misango as such naye batereka ebintu ewaka either oyinza omu nga mbisirikidde oba nga munnange tayagala bimugamba oba okitegeera so biseera ntugamba nze obudde bumpiseeko nze ndi mulwadde nze seewulira bulungi tujja kwogera edda nkyalaba mawulire okukkakana nga mutuumye entuumu y'ebintu bye mwandibadde mwogerako wali kakati nabyo ebintu ebyo bye mulina okwogerako nabyo bituumye obukaawu kati nga olabira delivering a message ayinza gireeta na busungu
twogere obwedde oli ku ssimu njagala twogere oli ku ssimu yo kati ono naye jjukira yakompilinga agenda gireeta naye atoledde naye munyiivu naye agenda ogirisivinga tamanyi kibagenda mugamba naye alinawo obusungu bwe ate abantu baleke kwewalawala tosobola kwewala muntu gwobeera naye okujjako nga temuyina plan yakubeera mwenna mu bulamu obusigadde naye we mubanga muyina enteekateeka y'okubeera mwenna toyagala bintu bino bituuke byabike bibayiikiraawo kubanga webyabika obwabisi ne bibasamukira enkovu ze bireka ebiwundu ze bireka so ate nga buli we mukyogerako nga tekinnaba kubeera nga ekiwundu tekinnasajjuka exactly nga tekinnaba kusajjuka tekinnaba kutuuma busungu oluusi ono kyabadde asuubira nga si bwe kityo bwe kiri oba ono kyabadde amanyi ng'ojja mubuulira munange n'ensonga eyo wagiraba bubi si bwetyo bwe yali munnange mbadde sikubuulira naye ekituufu kiri nti nagula egindi ekituufu tuzimba egindi badde sinafuna bufunyi kadde katuulamu naawe munnange ekituufu omulimu nagukyusa baŋŋamba bakulaba egindi anti nakyusa omulimu kakati oluguudo olwo lwenkola ki lwenkwata tetwetaaga kubeera nga twewala okwogera ku bintu bye tulina okwogerako buli bwe weewala okwogera ku nsonga kiringa ng'edda ewaka twasobyanga ne bakugamba nti Helen mami akuyita n'odda eno naye era bwe buziba kibooka ebeera ekyali awo nga buzibye ne bwewegira oti nebwoga nkyayoza yunifoomu nkyayoza bintu n'okola n'emirimu egitali gigyo egyabadde egyagundi bwe bwazibanga nga olina kusulamu eyo ennyumba nga kibooka ekola ki ng'evaayo. Tugenda kumaliriza n'omukyala Musumba obubaka obusembayo eri abafumbo and the families at large mu Gandaalo lino. Yes, obubaka bwenjagala okuwa families zaffe zonna ffenna wamu abafumbo naffenna wamu ekiseera kino kiseera one kyakwagala kyakusonyiwa kyakugaba hafi waliwo abantu abakuumye ebinyiizo n'obutasonyiwa era nga babuulira abaana baabwe amaka ga gundi togasonyiwanga sikulabangayo senga ogundi oyo bye yankola jjajjaawo yafa naye bye yankola so ekiseera kino nga Kristo bwe yatwagala n'atusonyiwa oluganda tosobola obutasonyiwa komera terisiba gweweka obeera musibe kubanga gw'otaasonyiwa obulamu bwe bugenda mu maaso ate gwe obubwo buli kyayambala kikuluma buli kyagula kikuluma bw'aba alidde kubanga gwe olw'obusungu wasuze tolidde wamulabyeko n'otalya kati ye bw'alya ng'agejja ng'alabika bulungi kakati gwe yanyiiza otandika okufuna ekintu ekibi kye bayita obujja omuntu gwe walemwa okusonyiwa oteekwa omufunako obujja because you don't want them to prosper toyagala abeere successful mu bulamu so families zaffe ffenna baganda baffe bataata abaana njagala mu mutima gwo kino ekiseera kikubeerera ekiseera ekyokusonyiwa gundi mulirwanaawo musonyiwe omuntu oyo yakwewolako nga yalemwa okusasula musonyiwe kiseera kyakwagala kyakwezza bujja ate okusingira ddala byonna era Africa ngambe buli muntu ali eyo gw'olina okubeera ng'ojjukira nti gwe oli wa muwendo nnyo omutima gwo gugaadinge eri ebintu ebyo Bayibuli egamba nti kubanga the heart is the wellspring of life omutima gwo mwe muli ensulo z'obulamu bwo so n'opakira kyogenda okufuna yes neyanziza nnyo nyabo tutumira ku mwami tumalirize ntumidde nnyo omwami wange hani nkutumidde nnyo sebo webale okumpagira n'okunsindika era nkwebaza byonna byonkoledde ntumidde ne bazadde bange omwami n'omukyala abali ekyebanda omanyi wemuli ne family yange ya Restoration Assembly Church n'abatuuze be naakulabye mwenna aba councillors Honorable Sempa angambye kwoli mwebale nnyo okubeera nga kwemuli era manyi nti nno Mukama tukola bulungi happy Easter season Mukama azuukize byonna ebirungi bye wali wayayanira edda mu bulamu bwo mwebale batumiddeko kanyongere n'okwaniriza abakyala May ng'ennaku z'omwezi 27 tulina olukuŋŋaana lwaffe Helen's Daughters Power of a Virtuous Woman our Restoration Assembly Church enaakola twenza nnyo tweyanze gubadde mulabi mulungi wa program simula zuka n'ensonga amadde bitabudde zuka n'ensonga mbadde ntuulidde mu kibi atawulira bulungi era nga nkwagaliza olunaku olulungi munyimirwe Gandaalo tuddemu olunaku olw'enkya program simula musibe bulungi
Ndaba.